basaddewo akalulu kabeere feya kano akalulu katoze kalwaga kyatu kyakyabaddewo ku ka president woba otegesa akalulu nga you don't want people to exercise their duty of voting definitely kiraga nti nno egwe mulina ekintu kyemulika. Amaziga g'omukyalo oyo gakiikirira amaziga g'abantu mangi agali ku mitima nga gakulukuta ng'ennaku ebaluma olw'okubeera nti baalonda kirala ensi ne bagiwa kirala. Irene Namatovu ye mukyala wa Geoffrey Utaaya nga naye bbaawe yaloozinze agamba akalulu kaluma okubeera nga wadde pulezidenti w'akalulu ne balangiriramu atali ye. Mu ngeri y'emu Baramu Barugahara avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine mukulembeze mulungi era kyandibadde kirungi nnyo najja ne yeegatta ku NRM ne bamuwa ekifo ekirungi ebyo byaliko n'abivaako. Tugenda beera nga tulaba Baramu. Mu ngeri y'emu Jeno Muhoozi ebigambo byawandiise nga threateninga Robert Kyagulanyi Ssentamu bimwokezza. Bamutaddeko akazito okuva mu mawanga ag'enjawulo ne international media n'adiriitinga bye yawandiise. Ekibuuzo kiri nti wadde yabidiriitinze kijjawo nti yabiwandiise? Wadde yabidiriitinze ekiri ku mutima gwe kyavuddeko? Oba bye yawandiise byebyo ebijjudde ku mutima gwe? Tugenda beera nga nawo tutuukawo. So nga ate Muhammad Nsereko avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine baako kimu ky'oyogera. Oba oli mu buwambe oba weekwese. Tosobola kubeera bintu bibiri. Ye Muhammad Nsereko. Mu ngeri y'emu kooti eragidde akalulu ka Joseph Gonzaga Ssewungu Kalungu kaddibwemu okubalibwa. Lwe tugenda mu rekawunti eno ndowooza omulabe eyawaabye wa NRM essanyu limu tokamala. Gwe bawaabidde ebigambo byo tabitegeera. Mu ngeri emu Mafaasi Mpuuga Nsamba agamba mukadde kano Simon Mujenyi Byabakama yandibadde yeegobye dda nga yavudde dda mu ntebe okusinziira ku byagenda maaso. Mpuuga wadde ensonga wabula tugenda kwekkaanya okugerageranya akalulu k'eggwanga erya Kenya process gye kayitamu nga buli munnansi amanyi akalulu bwe kalondebwa bwe kava waakalondedde okutuuka we bakalangirira. Uganda ekyo tetukiina access ne b'obusava n'ababeerawo tebasobola kutegeera kalulu ka Uganda bwe katambula. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira mu mboozi ey'olunaku olwaleero. Ssaabakunzi wa NUP ye Abib Buwembo yakwatibwa olunaku olwaleero aweereddwa bail. Mawulire malungi nnyo nnyini ddala. Ebyo n'ebisingako awo tugenda beera nga tubiraba mu mboozi yaffe gye tutandise. Kankole bwe nti nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Simanyi na kyakwogera naye you people akalulu kaluma. Akalulu kaluma nga wakalonze n'okakuuma n'obeerawo. Akalulu kaluma n'olaba nga omukulembezeewo aleebyaleebya abadde mu ntebe naye ne bizuuka nga yalangiridde byayagala. Akalulu kaluma. But one thing I want to say is buli kintu kyonna kirina time yaakyo ate it is a matter of time. Oba oyagala ogende mu ggulunyu oyogereko ne Katonda omugambe naye Mukama, aren't you seeing things that are happening in my country? Like sometime ukama nogamba oba Mukama talaba oba taliyo. Like ngolaba kikususseeko. You people, I literally don't know what to say, but I'm so heartbroken. You can tell Central.
ye Irene Namatovu. Waliwo akayimba ka Bobi Wine yagamba nti olumu atuula ne yeebuuza nti oba Katonda bamuwamba ne tutamanya, tekitegeeza nti Katonda tamukkiririzaamu. Naye olumu ebintu ebikolebwa osiriikirira n'ogamba obwa Katonda buliwa wano. Luka ddala Katonda yasalawo omuntu afuge ensi emyaka 4. Naye nga mu kugitwala bw'ati ebyonooneka, abafa, abavaawo, bwe bakugamba obabale tosobola babala. Naye ng'ate batugaa Katonda y'alina obulamu. Lwakubeera ekitabo kye kimu ne kiwandiika nti owanganya omukulembeze ekitiibwa kuba ekitala kiri mu ngalo ze ssaawa yonna asobola okukusanjagga. Baanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko ekiseera kino. Vidiyo gimpeere like, buli wagiwa like kigiyamba okudduka okutuuka ku buli ssekinnoomu information eno n'asobola okubeera nga agiraba. Mu ngeri y'emu genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga just in case nga wakatwegattako olunaku olwaleero. Eno ye DPTV Uganda. Yenze Sajjime ntambula ne Sheikh Ashraf, omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko ku nnamba y'essimu eyesembyeyo 711 asobole okubeera nga akuyamba mu bizibu ebikusumbuwa. So ng'ate tutambula ne baganda baffe abandiga Construction Solutions, bano nga bakugamba mu kuzimba beekansa ate nga ku bbeeyi power, ku bbeeyi entonotono. Kale nno basangibwa ku Entebbe Road, Erweza okuliraana Nikan Resort Hotel. Enamba y'essimu esembe 222 banoonyeeko aba Ndiga Construction Solution basobole okubeera nga bakikolera. Twolekedde ebigambo. Tutandise ne Irene Namubiru, twatandise n'akatambi k'omukyala ng'akaaba amaziga, ne tuzzaako Irene Namubiru nga naye maziga. Now oba okyali mukaaba amaziga n'olaba omukutu gw'amawulire ogwandibadde gubawa amawulire, oba ogwandibadde gubawa exactly ebyo ebituufu ebiriwo, n'ojja n'ogufuna ne gujja. Bwe wekkaanyaawo ojja kulaba NBS. Munkwate bulungi, siri mukwatake nga mukutu, just ngezaako kutunuulira results nga bwe zaali. Bwe wekkaanya ojja kulaba wano ng'essaawa zaali 2:07 ez'okumakya. Bwe ziwa ssaawa 2:07 oddayo wali baali bakulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yayina obululu $2,077,000. Mwana mu buna. Mwami Museveni yali $7,484,485 mwana mu 5. Then katujje wano mu maaso. Kati ate bw'otunuulira ano bakulaga nti zaali ssaawa 5:56. Kati ng'ate Kyagulanyi asse ng'ali ku $2,060,000 mu 1,150. Nejjukira ali tugambye ku ssaawa zaali 2 ez'okumakya ng'alina obululu $7,070,000. Kyokka ate essaawa 5 ne bakulaga nti ate alina $2,060,000. Oba okitegeera? Kakati oluusi abantu we bateera emikutu gino ku weighing scale ne bagamba naye gwe tokolera abantu, gw'okolera abantu. Ne batuuka okubeera ng'abantu bagamba ogw'omukutu ne bagutuuma amannya ag'enjawulo. Olw'ensonga nti olwedde oba obalaze nti you are against them, oli against n'abo abantu abalowooza nti kyokola kino kikyamu. So nkatunuuliddako ne ŋŋamba omuntu abeera atya ku ssaawa 2 ng'alina $2,070,000 ate ku 5 n'ogamba
teyeyongeddeko naye atasse. Iyi. Anyway, byebyo mu ngeri emu njagala kubeera nga nkutegeeza nti NTV efulumizza ebigambibwa okubeera oba performance ey'ebitundu mu Uganda ne bakulaga nti tutandikire wansi. Bakulaga Nkole yalonda ebitundu 73, Karamoja 7, Sebbeyi 69, Kigezi 60, Teso neronda 63, Toro neronda yiyo 63 nayo, Madi neronda yiyo 60, Rwenzori nayo yiyo neronda 59. Bukedi yaronda 59, Rwenzori neronda 58, Bugisu neronda 55, Bunyoro neronda 5 nayo mu 5, Lango neronda 54%, West Nile neronda 51, Busoga 46, Acholi 45, Buganda 45. Now njagala olabe alwa ebintu byolaba noga kino tekisoboka. Bakugamba mbu Ankole abantu balonda ebitundu 73, naye Buganda yemu kuzasinga n'okulonda abantu ne balonda nga batono ddala. Njagala ojjukira ebiseera ebisinga abantu balonda nnyo mu bibuga, kati ate webijjano mu Buganda we wasinga abantu. Nja kuwa ekyokulabirako: Wakiso, Mukono, Masaka, wano Kampala. Bw'obagatta tosobola tugamba nti Buganda yalonda 45%. Tekisoboka. Wano oba olimba. Ebyaddala wano oba olimba. Tosobola gamba nti Ankole abantu balonda nnyo okusinga Buganda. Buganda NUP oba ebibiina ebivuganya gavumenti we byasinga n'okufuna abantu ababaka. N'ogamba nti be mwajjamu mu Ankole abamu nga bagulirwa mbwe abaayo basanyuka nnyo ne balonda kwega ne bajja nnyo balonde nga n'abantu be balina okulonda mwabajjamu abalala mwabagula. Eyo disappointment yokka etta mood ne moralo y'abantu okujja okulonda. Kyokka gwe otulaga nti bano balondera ddala 73%. Then wano kikunnyonnyola lwaki twafuna results ezifaanananga ze baalangirira. Oba ontegedde? So kakati bw'otandika okubuuza nti eyo waavaayo obululu bumeka, mutandika okubala, ojja kutya ensi. Abakulu bwe batyo bwe batugamba. Ate tunaakola ki? Tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo, Aruna Kasolo twamukulazeeko dda nga yeewaana nti bayiwa abantu b'omu Buganda bonna era gaali maanyi ge. Katambi twakakulazeeko. Naye ali mu kwekulisa akalulu. Ali mu kwekulisa akalulu. Sooka omutuweeko kali katini nnyo. Ate abadde kasobola okulaba Kasolo kye yayogedde, then tujje wano. Ate nga abanene
era nga bwe nali mbeewayira okubasuula nga bagudde abanene b'opposition nga bagudde kubanga babadde basize ekifaananyi mu Buganda nti gavumenti erina kyekoze mu Buganda ate bo nga tewakibakolera bantu okujjako okusiga obukyayi okutemaatemamu mu mawanga ne mu ddiini naye nga tewakibakolera kino ate nga akasente mu gavumenti bo bakajjayo bo bakafunanga bo naye nga ye Minisita Aruna Kyeyune Kasolo bwe yayogedde. Then kakati ewuwe abantu yabaleetedde dda kuleeti bali ku myaka 5 banywa ara abalonzi bali ku myaka egi abawa bawuuta basimbye layini buli omu oleeta disposable ndowooza nazo yazibaleetedde basimbye layini bakuyiiramu totwala na cupa ali mu protectinga gains weewuunya ensi nti omulonzi eryo lyessa lyaliko omulonzi eryo lyessa lyaliko lyakusimba layini ne babawa bbiya tuzannyira akatambi ako Can you imagine? Nga ndaba mukadde wange ali awo ataddeyo bamuyiremu bbiya oyo mukulembeze ebintu ebimu yongerayo akatambi Polisi zakutta omuliro ekipa za BS mu bisatu ezakagabo olwaleero omukolo gwa Honorable Aruna Kasolo nga yeebaza Katonda olw'okumuwanguza akalulu mikwano gye okuli omugaga Nakibinga omulangira owa Konfeje e Kampala nga nzaalwa yeekalisize mu Lwankoni yamuwadde kuleeti zino nga ekirabo ekyokumuyozaayoza okuwangula akalulu akabudde abantu olwaleero ebyokulya n'ebyokunywa ebadde tomoni soda biya y'omulabe kuleeti ziringira emmotoka zitikula butikuzi ye Aruna Kasolo omulonzi awaweddeyo emyaka 5 aweddeyo nyinza obutanenya kuba emivuyo egyabadde kaliisizo osobola okusanga nga Aruna Kasolo akalulu yamanyi bwe yakawangudde naye nga si bantu naye bwe babanga bantu be balonze Aruna Mukama atusaasire. Anyway, tuveeyo waliwo eyatugamba nti yakalulu ke kagwerawo kagwera mu ballot awo mu ballot box awo naga tebiriimu kooti tetubibala kagwera wano kagenza okugwa mu ballot box oba mu box nga bamukubye akalulu n'enkoona n'enywa ekigambo ekyasookedde ddala yaga ngenda mu kooti mutuwe nammeere
tagenda mu kooti bwekuba akalulu tagenda mu kooti tabawolomera wano emasaka bigwera mu baloti wano bigwera mu baloti naki. A few moments later. We are going to take the legal route, which is very okay for me. I'm a lawyer by profession. Lawyer si yali ayogera biri. Kati nno eno bakubye family. Taata bamukubye eno kiruluta nkeretanyi yamutudde kalamba. N'omwana eri e Masaka ne bamuwujja. Kati taata Sempijja bamulanga kiruluta yamugassa embiriizi. Yagenza owuli amugamba musajja oli emyaka mikulu sikutula embiriizi. Nanyenyamu bw'ati nga taata takyadda. Kakati omwana ye yabadde Masaka. Era NUP nebagamba kale bba temukwatamu wano temukwatamu. Namwana ne bamukunkumula omukono mu kibya. Okumaliriza nga taata ali eno ayiya magezi kiruluta muyiyiza ntya kati mu kooti. N'omwana agamba nnyingidde kooti ebintu byatabuse dda wano. So byebyo. Then nzikiriza tugende wa General Muhoozi. General Muhoozi Kainyerugaba yawandiise ebintu byonna bye sigenda kuddiramu wano. Ne mu kubiwandiika, of course, bannayuganda abateeka mu kutya. Naye ate amawanga amalala geewuunya. Biki bye geewuunya? Nti abafuga Uganda bantu oba ono asaagamu oba byayogera bituufu. Naye njagala kujjukiza yakugamba tamanyi lwaki bannayuganda mumutwala ng'asaaga. Era oluvannyuma lw'okutukakasa nti abatasaaga n'atugirayo edi mutwe. Kitegeeza byonna ebiwandiikibwa omukulu abiwandiika ng'ategeera bulungi era ng'amanyi ekijja. Mu bimu ku ebyo yategeezezza nga bw'agenda okutta abo basokoodi foot soldier. Tiyakomyewo n'ategeeza nti mu kalulu kano okuva wiiki ewedde baakatta abantu 22. Naye ayagala owa 23 abe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ne yeewuunya naga ng'omuwendo gukyali wansi ddala nnyo. Omuwendo nga gukyali wansi ddala nnyo kwe tuttidde. Twandibadde wano kati tusinzeewo. Ebigambo ebirala byabadde byoleka obwa greatness bwe okubeera nga mubede era ava mu musaayi gwa Yesu Kristo. Now, bino byonna ng'abyogera. Of course, amawanga agatwetoolodde n'amawanga amalala gali awo nga go gatunudde. Era ebimu ku bibuuzo ebyebuuzibwa nti General Muhoozi bw'aba awandiika wano, bw'aba awandiika bino alowooza ku biki ebigenda okuvaamu. Of course abimanyi yensonga lwaki abiwandiika. Kakati abaana bwe byatandise okuwandiikibwa batandise okutaaginga bannamawulire ab'e Bulaaya. Mu bano baataaginze Lale Mado. Now mu kutaaginga Lale Mado wano wazzeewo bato. Njagala kusooka gikuyitiramu mu bufunze then otegeere ekinyusi ky'eno emboozi. Muhoozi bw'awandiika n'agamba agenda kutta ba foot soldier era n'ayogera kukutta abantu 22. Kyagulanyi Ssentamu be yagambye nti 22 bassa abantu abasukka mu 100. Lale Mado yazze n'agamba nti n'awandika n'agamba nti the son of Uganda's president is tweeting about killing his father's main challenger who is in hiding. Nti mutabani wa president wa Uganda awandiika ku Twitter nti ayagala kutta abadde avuganya taata we. Then
General Muhoozi najja bwe yazze n'awandiika wansi ye Muhoozi yawandiisa atya yagambye nti why don't you call me my name Lale lwaki tompita linnya lyange lwaki agamba nti Lale tompita linnya yagambye nti bwe yabadaga the son mutabani wa president wa Uganda kakati Muhoozi ajja agamba lwaki tompita linnya lyange how long will you kiss the muzungu's ass in the USA pretending to represent us ogenda twala banga chingo kisinga bw'abazungu nga weefuula mbu otukiikirira abaddugavu nawo wano nawo ninawo ekirowoozo nti General Muhoozi buli muntu avaayo n'amugamba nti ekyo kyokola kikyamu agamba akolera bazungu bw'ovaayo n'omugamba nti ekyo kyokoze kikyamu kibi oba okolera bazungu era mbw'oba tokuuma kitiibwa kyaki kya Africa oba tokiikirira Africa okugeza singa nnyimiryano n'enkuba omulanga ne ng'aba naayo ebigenda mu maaso tetubitegeera bitiisa General Muhoozi ajja wano abajja avaayo agambe nti nkolera bazungu era byenjogedde tebikiikirira Africa oba okitegedde naye bw'okera ku makya n'obuuza nti kati kankibuuze mmwe ndabe bameka abanaavaayo ne boogera nti singa bakugamba nti bakuwe General Muhoozi akkulembere n'omuzungu ajja kkulembere gw'olondawo ki according ku bintu byawandiika gwe kikyolondawo tarespectinga ddembe lya buntu tafaayo ku bulamu bw'abantu buli butya omuntu eyeewaana n'okutta bannansi oyo nno aba muntu si wa bulijjo aba musajja ddala ye omuntu abeera omumativu n'okutirimbula bannansi b'alina okukuuma oyo muwe ekitiibwa aba si wa bulijjo kakati olutalo luno nga lugenda mu maaso njagadde ndukuwe olutegeere nga lugenda mu maaso Lale yazze n'abuuza ku kino Muhoozi kyeyayogedde why don't you call me my name Lale how long will you kiss the muzungu's ass in the USA pretending to represent us Lale najja naga should I respond to Muhoozi mwanukule muddemu kakati wano najja bwe yazze n'agamba bw'ati ayanukula General Muhoozi ku kiri kyabadde abuuza n'agamba nti Muhoozi why are you bringing about killing Ugandans who support the opposition kino kyabadde kibuuzo nti Muhoozi lwaki wenyumiriza mu kutta bannayuganda banno abawagira opposition kibuuzo era mu kibuuzo kino n'addamu n'agattako is it because you were protected by your father President Museveni ekibuuzo kiwulidde nti Muhoozi lwaki wenyumiriza mu kutta bannayuganda banno abawagira opposition oba talwakuba kitaawe akukuuma oba akuwa obukuumi oba talwakuba taatawo ye pulezidenti owulira question eyo oba talwakuba kitaawe ye pulezidenti nti tewali ayinza kukwatako era Lale Mado bw'amala okuwandiika ebigambo bino General Muhoozi yagenze n'adiriitingayo tweet zonna ziyabadde akoze okuttaka Bobby okola biki yagenze n'azidiriitinga kakati Lale agamba
nti ekibuuzo ekyo I'm still waiting for Muhoozi's answer. Nti ninda answer ya Muhoozi. Answer ki ku kibuuzo kino. Lwaki wenyumiriza mu kutta bannayuganda abawagira opposition? Obatta lwakuba oyina obukuumi okuva eri kitaawo? Obatta lwakuba taatawo ye pulezidenti? Nakati omukulu kye yakoze genda kudiriitinga byabadde awandiise. Now mu budde butono nnyo emabega Lala ataddeyo obubaka obwo bwe njagala tuwulirize akatono nnyo. Butuweeko. President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, posted a series of tweets where he threatened to kill Bobi Wine. That's his dad's main challenger, the leader of the opposition party, and Muhoozi is the military chief in Uganda. He's in charge of the army. He called Bobi Wine a baboon. He said that he had killed 22 Nupe terrorists. Nupe is Bobi Wine's party, and he said that 22 killed in 1 week is too low and promised to do better. He even said the first thing he would do is to remove Bobi Wine's balls. He calls him Kabobi. Yes, this is Uganda's military chief and the son of the president. I asked him why he was bragging about killing Ugandans that support the opposition. And then the tweets disappeared. They were deleted. Of course, you cannot remove things from the internet. You can't erase them. So here they are. Yelale Mado. So, sometimes, if international community come into our issues, waliwo ebintu ebisobola okukkakkana. Njagala olowoozemu singa Uganda eno amawanga ago tegazitaddeeko maaso nga CDF bwati bwatambula. Simanyi gwe kyolowooza. But I think enseno okufuuka one continent oba okufuuka one nga internet etugasse bingi byetaasaako. Sometime ne bwe mbanze sajjime ndi mugwenyufu waliwo abantu abayinza okunjogerako obugwenyufu bwange ne busigala munda wange. Kungulu nenteekako smile newankubadde nina omutima gulinga gwa mpisi. Nti buli wendaba omuntu oba buli weeraba omuntu ebe yagala kumunywamu musaayi. So kati byebyo lwero olutalo lwabaddewo side zeeyo. Then bannayuganda abawangalire South Africa bakyabanja akalulu n'obuwanguzi. Bo bakyekalakaasa era okwekalakaasa kugenda mu maaso. Njagala obatuweeko. Be bannayuganda bakyagenda maaso n'okubeera nga beekalakasa mu bitundu by'eggwanga oba mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Ndabyeko okwekalakasa okuli okugenda okubeerawo ettokyo mu Japan eyo, era nga ndabyeko Tokyo Japan protest against election, a fraud and human rights violation in Uganda. So ne bagamba nti fellow Ugandans and friends of Uganda join the Tokyo Japan protest as Ugandans and friends of Uganda rise to defend democracy
and human rights in our motherland. Civilians are being killed, political opponents jailed and disappeared, and a stolen election imposed through violence and fear. We refuse to be silent. So bano be bannayuganda abawangalire tocho. Why we march? Killing of an armed civilian. Dwachi bagenda kubeera nga batambula oba nga beekalakaasa olw'okuttibwa kw'abantu ba civilian abatalina yadde kisi. Political prisoners and abductions olw'abantu abasiba olw'ebyobufuzi n'okuwambibwa. Election frauds n'okubbibwa kw'akalulu. 40 years of dictatorship z'ensonga ziri nnya ne emyaka 4 egy'obufuzi obwamusibira mu bbwa. So Friday June 23rd bwe bagenda okubeera nga beekalakaasa saidi zeeyo. Mu Shibuya tocho. Kale byebye biva saidi zeeyo. Bannayuganda bakyagenda maaso n'okubeera nga beekunga, era Dr. Daniel Kawuma yataddeyo obubaka obwo. Nzikiriza tuveeyo twolekere nate Baramu Barugahara. Minisita ow'abaana n'abavubuka Baramu Barugahara avuddeyo n'agamba Bobi Wine is hiding in Nairobi. Bobi Wine nti yeekwese Nairobi, but I advise him muwa amagezi oba muwabula. He is a good leader. Era mukulembeze mulungi. And I believe he can contribute to Uganda's development if he comes and joins President Museveni's government. Nti asobola okubeera omukulembeze omulungi singa omukulembeze omulungi na contributinga ku nkulaakulana y'ensi ye singa abazze ne yeegatta ku tiimu ya President Museveni oba ku government ya President Museveni and asks to be deployed in an official capacity in the government. Era najja n'asaba okubeera nga bamuteeka mu kifo ekiri official kyasobola okuweerezaamu obulungi mu gavumenti ye Minisita Baramu. Agamba Bobi Wine mukulembeze mulungi ebitagambika. Era asobola okujja n'asaba ekifo ekirungi mu gavumenti n'akola ne Mwami Museveni ne batambuza eggwanga. So ye Baramu. Asimanyi ki ky'olina ky'oyinza kubeera ng'ogamba Baramu ku ndowooza ye, but byebyo byayogedde. Away from that side, kakati kino kye bayita testinga obwongo bw'omuntu agamba nti ayita Bobi Wine atuule ne President Museveni. Njagala owulirize. Babuuzizza Baramu ku kuggyako internet mu Uganda. Kino kye yabadde ayina ye okwogera. Era bino bye yayogedde eri eggwanga. Mutuwe. Ejjibwako mu kiseera ky'okulonda. Lwaki internet ejjibwako mu kiseera ky'okulonda? Internet teyagibwako. Internet waliwo abantu abali bagala ogyeyambisa okuhakinga mu system ya Electoral Commission. Kakati namba 1 namba 2 bagezaako okugizaako email yali eyita Mombasa ne kutula kebo emirundi 2. So email wana abantu abavuga email olumu batabamanyeze email ezijja okukuma obululu wa Bobi Wine. Tubawulira kwani Bobi Wine ina email eze nabiwulira luli mukali akagwa kali. Era yakomawo nga email yakomyewo. Email yabadde awo Mombasa kati email eyo yabadde kuba oba advance obyange kola ki ne kutula kebo ne kutukamu emirundi 2. Internet okuvaako mu Uganda. Yes, kebo. Email yakutudde kebo. Email yagikutudde. Mu nyanja ki? Mu Indian Ocean e Mombasa, side zawe Mombasa. Walo Indian Ocean era police newereza badaiva na maje ega diving okunoonya kebo bagezaako connectinga ne ata amazi gamala ne gayingira chovola ba internet evavaako amazi gayingira mu internet mu internet so bagezaako connectinga kebo anti ebera bweti buwaya webuti kati amazi gayingira mu ne bagamba atevuddeko
paka lwe banafuna gulo mulungi bagigatte bulungi bagizeewo ekole bulungi kati internet okuvaavako amazzi gajayingira amazzi gajingira mu amazzi g'omunnyo. Bannayuganda bagamba nti okuggyako internet nga tugenda mu kulonda kamu ku bukodyo gavumenti bwekozesa okubbiramu akalulu bino bituufu? Ate gavumenti ebbiramu ti akalulu internet yeronda abantu be balonda abantu babenga tavamu kigenda mu maaso. Kakati gavumenti yagyeko internet okulaba nti kanso omuzisa awangula. Gavumenti yagyeko internet okulaba nti kanso omuzisa awangula. Gavumenti yagyeko internet okulaba nti Honorable Namboza awangula. Gavumenti yagyeko internet okulaba nti Honorable Zaka awangula. Gavumenti yagyeko internet okulaba nti Honorable Tibandeka awangula. Gavumenti yagyeko internet okulaba nti Honorable Nakweda awangula. Gavumenti yagyeko internet okulaba nti Honorable Nalukolola awangula. Then ebeera gavumenti nungi ejjako internet ba opponent bayo okuwangula. Ebeera gavumenti nungi. Bw'obadde ogenda okulonda akalulu wabadde weetaaga internet ogenda okulonda. Wabadde ova wano owuwo ku radio phone ogenda wali ku Ntinda polling station. Wabadde weetaaga internet ogenda polling station okulonda. Banange tubeere serious. Tubeere serious. Bino ebintu tubijjemu omuzannyo. Tujjemu omuzannyo kino ekintu kiri automatic. Yebbara Mbarugahara oyina ky'omugamba oyina ky'omugamba oyo Yebbara mwali mu kuyita Bobi Wine ndi bukulembeze mulungi asobola okuweereza mu gavumenti ya Mwami Museveni era boy ne bw'obeera mu nnaku waliwo abantu nga abasesa gwe kyoba ligambye amazzi g'omunnyo alabire era ebisajja waliwo omuntu ayogera ekintu n'onyiiga n'omala n'oseka busesi okitegeera. So kakati ng'okyali ku bbara Mbarugahara, this is Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko ng'asinziira ku Sanyuka TV yagambye it's Kyagulanyi's right, dembe lya Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekweka, dembe ly'okwekweka. But you can't be both under arrest and in hiding. Tosobola kubeera byombi nga okwatiddwa ate nga weekwese. Wuliriza. He said he used his skills to escape with means, which means he is free. Nti Bobi Wine yennyini yatugambye yakozesezza obukodyo bwe okutoloka. Kitegeeza ali free. Wuliriza endowooza nti tosobola kubeera byombi ng'okwatiddwa ate nga weekwese. Kitegeeza kuliko kimu. Era mbu ye n'agamba yakozeseza skills ze okutoloka ku b'ebyokwerinda. Kitegeeza ali free. Nti Bobi Wine kati ali free. Nsereko yagamba nti kati Bobi Wine ali free nnyo anti yatolose ku b'ebyokwerinda. Ne simanyi oba akimanyi nti ne bw'aba akola interview ayina kujjanga atali munnansi. Nsereko bw'atyo ye bw'agamba. Tunaasukka ku Nsereko oyo tumukomyawo mubalekedde si mu bubi. Then we tuvaayo mawulire gano go malungi. Ssaabakunzi wa NUP Abibu Buwembo yakwatibwa n'abalala 3 era mu kukwatibwa kuno bw'atyo naggalirwa. Eggwanga gye lyakubidde akalulu Ssaabakunzi yabadde ali mu kkomera. Naye olunaku olwaleero Mukama wa kisa abatadde abawadde bail. Olunaku olwaleero abawadde bail bonna 3 nga bwe bakwatibwa era nga bw'obalaba ku screen yawo. Ssaabakunzi Noono n'omuwala oyo bonna baweereddwa bail basobole okubeera nga balya butaala. Ago mawulire malungi.
ag'okubeera nga bateereddwa. I think batandikire we baakoma ensonga yeeyongereyo. Mu ngeri y'emu, Anita Among ye speaker wa parliament y'eggwanga lyattu era avuddeyo olunaku olwaleero bw'atyo n'akakasa mu parliament etudde bwe babadde bajjukira omwoyo gw'omugenzi abadde memba mu parliament eno yafudde gye buvuddeko awo. So speaker ategeezezza oba alangiridde nti ababaka ba parliament abalondeddwa okutuula mu parliament ye-12 bakulayira wakati w'ennaku z'omwezi 13 ne 15 May omwaka guno. Oluvannyuma lw'okulayira kwa president, bino bibadde mu lutuula lwa parliament olutudde olwaleero okujjukira emirimu gy'abadde omubaka omukyalo owa disitulikiti ey'Engora Stella Isodo Aporot eyafudde ku Sunday ya wiiki ewedde. So byebyo bajja kubanga balayira 13 ne 15 ababaka abapya. Then bw'obanga ovuddeko eyo, Joseph Gonzaga Sewungu Kalungu. Sewungu yawaabirwa munna NRM bwe baali babbinkana mu kalulu. Era okusinziira ku Chief Magistrate Albert Asimwe alagidde okubala obululu kuno kuddibwemu ku lunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 23. Kuddibwemu ng'ennaku z'omwezi 23 ku lunaku olw'okutaano luno. Era kino kigenda kukolebwa mu promises za kooti e Kalungu. Era bagenda kuddamu obululu obwa ebifo ebyo bye beemulugunyaako okusinziira ku kooti. Eyawaabye ye Semakula Ismaili eya petitioninze era achallenginga Gonzaga Sewungu kalulu kano kaddibwemu kabalibwe. Era nga Sewungu okuwangula akalulu kano yakawangula ng'asinzeeko Semakula Ismaili obululu 46 bwokka. Bwe bwabawula bombi babiri. Kakati ekiri mu guno omusango okuwaaba kiryokke, because etteeka ligamba singa omuntu awangula akalulu nga obululu obubawula tebusukka ku 5 nga buli wansi wa 50, omuntu wa ddembe okuteekayo petition n'asaba baddemu kola recount. Kakati kino kye kyakoleddwa. Naye guno omusango njagala ogulabe mu perspectives nga 3 oba 2. Esooka njagala ogulabe mu NRM for Buganda. Njagala munkwate bulungi. Tuwulidde ebigambo bya Luna Kasolo nti be yabadde ayagala bagwe yabasudde era nga ganze nabasudde. Kitegeeza waliwo kaweefube wa NRM okweddiza ekitundu kya Buganda oba batya. Era Luna Kasolo akugambye bulungi nti babadde balabisa President Museveni nga atakola. Tubadde tulina ekyo kirwanako. Bonna nabasudde. Kakati ddayo weetegereze engeri babadde bajja abantu. Electoral Commission engeri badde wanduukulula abantu wabaddewo ekigenderere. Then ekisigadde bano abaasigalamu baali tebalina we babayita n'abamu baabanyenya nga Joel Ssenyonyi ne kigaana. Kakati basigazza ng'akalulu kawedde nsonga za wano mu mateeka. Of course we bigenda mu mateeka omanyi kye kitegeeza.
bw'abanga yeewera bw'atyo bakyasobola okukozesa wano kooti ne bajjayo Ssewungu. Ensonga endala njagala omanye nti baagala okuwulira nti Buganda bagiina mu ngalo. Nga bwe bafulumiza ne bakulaga nti turn-up y'abalonzi mu Buganda yabadde wansi. In fact Buganda ye yasinze n'okuvaamu abalonzi abatono ku percentage. Era ne bakulaga nti Ankole ye yavuddemu abalonzi abangi. Ka kino kyonna ekiri mu kooti njagala kikutwale kikulage kino kyolaba wano. Nti bo tebali ku gundi awangudde. Gundi alina obusobozi. Balwana na ssente n'obuyinza okufuna ebifo. Buganda bajezze. Kakati Ssewungu tumuteeremu essaala. Recount eno ndowooza olaba wa NRM oyo omwami oli. Oyo gw'olengera wano asooka ye yawaabye. Ono gwe bawaabidde. So ogwa Ssewungu twongere okuteekamu essaala. Ebyaddala ate tusabe n'akuma akabaana akume. Okyayinza okulaba nga recount Ssewungu bamuwungudde. Awo we guyimiridde. Okay. Katuveeyo. Emboozi eno ebaddemu nnyo okulonda. Ne katunuulira Dr. Sam Kazibwe ng'atubuulira. Mawanga amalala nga Kenya okulonda kwabwe kutambula tutya. Kutambula kutya. Nja kusaba owulirize ebigambo bya Dr. Sam Kazibwe. Kamukuwe. Oluvannyuma lw'emyaka gino 40 tulina okukkiriza nti twetaaga okuggulawo essuula empya. Essuula eyo empya ffenna nga tugyetaba kuba Uganda nnene ngazi erina obugagga obutumala ffenna. Era bwe tukkaanya ffenna tusobola okugiganyulwamu kyenkanyi nga tewali buli kaseera yeeraliikirira munne. Eno process gye tugenze mu kugamba nti mu Kenya omuntu wa bulijjo bw'omusanga ku street amanya akalulu bwe kava ku polling station okutuuka ku National Tally Center mu Bomas of Kenya. Njagala njinyonyoleko omuntu ategeere Kenya balondoola akalulu kaabwe nti akalulu kakubwa balina foomu enkulu 3 34A 34B ne 34C. Omuntu akuba akalulu ku polling station ne baziggalawo akawungezi ne bakabala. Bwe bakabala ne balangirira awangudde ku polling station eyo ne bakayingiza mu kompyuta ne bagiweereza ewa returning officer ku constituency. Balina constituency 29. Presiding officer ku polling station n'asigazaako kopi eri mu kyapa n'akwata pikipiki oba emmotoka n'ayolekera returning officer ku constituency. Bw'atuuka ku constituency ebiri ku 34A ne biyingizibwa mu 34B okuva mu constituency zonna ezikola okuva mu polling station zonna ezikola constituency. Bwe babijuza returning officer ng'ali ne ba agents naye n'anyiga epesa n'egenda ku Bomas of Kenya. Jukira n'eri yasose yagenze zonna zigenda za njawulo. Naye ezo zonna mechanisms okuyamba okulaba oba waliwo ekitakwatagana. Ne bw'ogenda okwemulugunya oba ne basis kyekibatola nti bali balemerangako mutulage ku server. Mutulage ku server kubanga basis weeri. Kati 34B bwe bamala kati eri presiding officer yazze ewa returning officer constituency. Kati returning officer bamala okusindika form ku Bomas of Kenya ayina inakwata 34B eri mu kyapa naye n'alinnya emmotoka n'ayolekera Bomas of Kenya n'agitwalayo eri mu kyapa naye ng'eri yamusooseeyo dda. Kakati ate ye takomaawo wano aba alangiridde n'omuwanguzi baba tebamutegedde wabula aba yamulangiridde bintu bibiri bya okutegeera n'okulangirira. Awo tategedde naye ng'alangiriddwa. So bino bigenda bugenze eri kukakasa. Kakati process bw'oba ogenda mu kooti byanguwa bo ne babawa ennaku ntono byanguwa.
kati ebyaffe n'ennaku eziweebwa ogenda okukola petitions entono naye nga emiwaatwa egiri wakati awo okutegeera procesa akalulu kaavudde katya esemba buli katuuke Kyambogo oba Kololo kizibu kikyotola nti buli kaseera twesanga nga kalulu ake Karamoja katuuse naye nga akeekawo empete kannaba kujja ak'ekitende gyova nga tekannaba kutuuka bye bitutuusaawo kakati bwe tubanga twagaliza eggwanga lino ebirungi tulina okukkiriza nti okwo kusoomoozebwa kwaffe ekirungi baprinciples abakulu waggulu bonna bakkanja ne byenjogera buli omu teyeesiga si bigambo byange President Yoweri Museveni akiddiganya ekisanja kino kyonna bamupeera bayinza okumuddamu owoopposition yakulembedde akugambye ne bwanaawangula tebajja kumulangirira okulangirirwa so we forward yeriki we forward jempada Okay, kale ye Dr. Sam Kazibwe. I think singa tufuna process efaanana bwetyo yandibadde nnungi. Ne kakati abalonzi tebamanyi process kali baleke ebbali. N'abaaliwo nga byabakama abala tebamanyi process nakyo kiteeke ebbali. Ne byabakama tamanyi process bamuwa buwi n'asoma ebigenda mu maaso. Kati kinaasoboka kiti ekyo. Anyway, tuveeyo tugende. Ye Mpuuga ayina ekirowoozo ti byabakama mukadde kano yandibadde n'okwegoba yeegobye. Mukadde kano omulamuzi Simon Mujenyi byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda, the so-called the Independent Electoral Commission, yandibadde yeegobye. Tuwe ku bigambo bya Mpuuga. Tulina bannabyabufuzi bannakigwanyizi abalimbalimba bannayuganda tebalina kye bagenda okukolawo naye nga mperekeze buwerekeze. Singa bannayuganda banaategeera bannakigwanyizi abo abagamba mujje tugende esumulula essaati naye nga ddala si kye baliko, tujja kukola ekituufu. Amaanyi ga bannayuganda agawaliriza abali mu buyinza okukola ekituufu weegali, era saagala muntu yenna agambe nti aweddemu amaanyi. Bw'ogamba nti weddemu amaanyi, omulabe wa Uganda ajja kupopinga campaign agambe nti awe mbadde mbaagala wennyini abawangudde. Kyandibadde ekyangu kyoyinza okugamba nti singa mwami byabakama abaddemu enkanya n'agamba nti ofisi ngifulumye yannemye. Ku luno about staffing yakoleddwa mu kuggyako buuma n'abantu abasombeddwa okuva mu bitundu ebimu okugenda mu birala nga bajjako ba agent registers abwe, byonna byabugwagwa. Saagana kubyogerako mu nsi y'abagunjufu. Byonna byabugwagwa, omukulu tayagala nabyogerako mu nsi y'abagunjufu. Asoose wali n'akugamba nti bannayuganda balina okutegeera abantu abazze mu kalulu nga tebazze kuwerekera buwerekezi. Adai. Mujjemu essaati ne bajjemu essaati. Osajja Mpuuga ono. Banaye yeepuuti waatafiiti. Yeeteeka waatajja. Anyway, nzikiriza nkwebaze wenna gwe tutambudde naawe, webale nnyo, webalire ddala, okoze kyamuwendo okutwegattako akawungeezi kano. Nzikiriza nkutegeeze nkyayagala okwogerezeganya naffe, kozesa ennamba y'essimu eyo gy'olengera ku screen 0707275859. Tujja kubeera nga tukuddamu okusingira ddala. Njagala ba WhatsApp tokuba direct call WhatsApp. Ojja osobola otuwabula otuwa amagezi because tuli bantu tukolamu ensobi, tuzoba tulina tukoze ensobi here and there, then ojja tuwabula ng'okozesa ennamba eyo. Mungeri emu naawe ayagala okubeera ng'olina ky'otugamba, olina ky'oyagala okumanya, you can use that number. Nzikiriza era nkutegeeze ntutambula ne Sheikh Ashrafu, omusomi era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba era ng'akutaasa ebikusumbuwa. Ku namba y'essimu eyo gy'olengera ku sikuni yo 0701763711 asobola okubeera nga akuyamba.
So nga ate tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions bano nga bakugamba nti mu kuzimba ate bo basusse ayagala okubeera nga bakuzimbira ennyumba ayagala okubeera nga oddaabiriza ennyumba yo basangibwa Lweza okuliraana Nikan Resort Hotel wano Entebbe ku Entebbe Road yawo. Enamba y'essimu yaabwe yeeyo esembe 222 oba osobola okugamba 0758055722 n'essembyayo 2. Be bandiga Construction Solutions beesige basobole okubeera nga bakuweereza. Yenze Sajime mukutu gwa DPTV Uganda mbadde ne Morgan Kulenz era nga yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa agira abatukuumira. Mubeere bulungi mweraba.